po jako akawuwo. Ebikubi atulumye bikuluma kuva Kagere paka kumviri. Ebikubi luma sirida ku police eriera bwe bali kwata. Abakulembeze okuva mu division e Nansana nga bali wamu n'abatuuze bakedde kugumba ku police e Nansana nga baagala police ebawe abakulembeze baabwe okubadde meya wa division e Nansana Joseph Matovu ko n'abalala abakwatiddwa olunaku lw'eggulo abajjiddwa mu lukiiko lwe babaddemu ku kitebe ekya division eno. Twabadde n'obukulembeze okuvira ddala ku district speaker yabaddemu, the district councillor nabaddemu, Masanyalaze yabaddemu akiikirira ku district nga tuli bangi okutuukira ddala ku mutendera gwa division. Mirundi mingi bakuuma ddembe batuyisaamu amaaso batutulugunya era tetuli bamativu embeera mugira bano ku poliisi wano. Bano wedda bakiranga batagenda kuva mu kifo kino okutuusanga abantu baabwe babaweereddwa. Ekikuba poliisi kyekoze kikolwa kya kutyoboola nnyo era ffe tusazeewo nga ffe ab'Ennabweru ab'Enansana tusazeewo ffenna ffenna kye tugenda okukola kulumba poliisi wano kugigamba kuta bantu baffe. Kuyisa maaso naye kutyoboola kuba okukwata meya w'ekitundu waliwo emisango egisobola omukwasa naye meya w'ekitundu ye security ye chairman wa security kati bw'omukwata n'omusuza mu kaduukulu enjata ono amuyita otya ate akulembera ate akutubiriza olukiiko lwa security. Abamu ku bakansala ababadde mu lukiiko luno batunnyonnyodde butya poliisi we yabasazeeko n'ekwata bannaabwe ne batuuka n'okuggalirwa. Olw'okubeera nti kirabika ekyokukola tebakimanyi, toyinza kujja ku ofiisi ya muntu nga holdinze meeting apulaningira ekitundu kye. Wakatwade ne meeting tuli mu kupulaninga babadde n'omupiira wakati wa municipality ne division olunaku lwaleero engeri gyeri independence. Babadde tuli mu kupulaninga bwe kugenda okubeera. Ekyokubiri nga tuli mu kupulaninga parish model tugenda gitambuza tutya mu bitundu byaffe. Babalanga balina isu gye bataddemu babadde bakuŋŋaanye mu ngeri etali y'amateeka era ngaffe ab'NUP tuvumirira enkwata y'abakulembeze ngaffe bweti. Twetaaga harmony wakati w'abakulembeze n'abakuumaddembe naye emirundi mingi bakuumaddembe batuyisaamu amaaso. Bano era bakukkulumidde poliisi olw'okubayisangamu amaaso so nga balina kukolera abantu baabwe okutuusa obuweereza obulungi gye bali. Tukivumirira ne sekuvumirira yenna kubanga kiraga obutali butebenkevu mu Nansana. Tusobola kukwata meeya akulira security mu Nansana n'okukwata ne bakansalazi bonna abasinga kikulagira ddala nti waliwo embeera etali ntuufu. Poliisi olulabye ng'abantu bano beeyongedde obungi etandise okuyimbula omu ku omu ng'era wano abamu ku bayimbuddwa batunnyonnyodde embeera nga bw'ebadde. Kyendabye ku poliisi y'e Nansana ebikubi luma bannange biri ebikubi luma ebikubi nene oba babiriisa ki bannange ebikubi luma biringa bye balunda obulunzi ebikubi atulumye bikuluma okuva Kagere paka kumviri ebikubi luma. Speaker wa division y'e Nansana Muteesa Asira Expedito ategeeza ku kino kye batuuseeko wabula n'avumirira enkola y'abakuumaddembe bano. Toyisobola kuva eri mu bbanga n'ogenda ku makya n'ogenda n'okwata head of security meya wa Nansana division meya Matovu n'ogenda ku makya n'omukwata nga ate yakutwala. Kino nno we kituuse poliisi mulaka mwagala kubeera nga mukola ki muteekawo embeera wakati wammwe n'abakulembeze abatwala abantu. Tetugenda kubeera nga tukikkiriza either okuta abantu bano oba embeera yonna okubeera ng'eddako ku ssaawa zino zennyini zetwogerako. Ye meeya wa division e Nansana Joseph Matovu oluvudde mu kkomera n'aweera ng'agenda okufaafaagana n'abamu ku abo abakulembeddemu enteekateeka eno ng'ono ayagala wabeerewo enkyukakyuka mu poliisi ey'e Nansana. Naye kyamukisa mubi nti poliisi yaffe egaanye okuyiga ebbanga lyonna eyisa abakulembeze nga batalina mugaso. Kakati ekiseera kino twagala tumanye wakati w'abakulembeze ne poliisi basobola okukola we tutali kubanga okukwata meya w'ekitundu okukwata sipiika wa district sipiika wa division n'abakulembeze bonna bayitirivu bano mubalabye kikolwa ekiraga nti tebatwetaaga era tebayetaaga nkolagana. Omubaka akiikirira municipali y'e Nansana Wakayima Musoke naye avumiridde embeera eno n'ategeeza nga poliisi bw'erina okulekeraawo okuzannya ebyobufuzi kubanga buno obudde bwa kukola. Nebatyoboola nebateeka ne mu bitoomi
omukulembeze ali mu woofiisi eyiye mwakolera emirimu gye ne bwe ngamba kusula mu woofiisi yange ng'onkutunulayo poliisi tulina okuba nga tukolagana naye emirimu gyonna oba security kubanga meeya w'ekitundu ye chairman wa security wa that local government. LC1 ye akulira ekitundu ne LC1 ow'okukitundu kyawano bamukutte. Doreen Namubiru yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Era meeya nze mbadde mukomera nga mugamba nga tannakola kirala soka afuire ekkomera lye wange ekyamazima ebikubiruma fezina engoye tetugenda kuzamuzaaka